ababaka Mohammade Ssegirinya ne Ssewanyana baali bateekayo okujulira ku ngeri gye bakwatibwamu bwe baali baweereddwa Akakalu mu kkooti enkulu e Masaka. Olwaleero abantu ab'enjawulo omuli ababaka ba palamenti bakedde ku kkooti ejulirwamu okuwulira ennamula yaayo ku ky'okusaba kw'ababaka Ssegirinya ne Ssewanyana okw'okweyimirirwa. Mu nsala y'abalamuzi basatu aba kkooti eno okuli Eva Luswata, Christopher Madrama ne Sheberion Barishaki bagobye okusaba kw'okujulira okwali kwasabibwa ababaka bano. Abalamuzi bano balaze nga bwe batalina buyinza okuggyako mu kkooti enkulu, kyokka nga bano bakakasizza nti ababaka baatulugunyizibwa era nti n'ekiseera kye baggalirwa mu Mukomera nga tebawozeseddwa kityoboola eddembe lyabwe. Although we have found this appeal incompetent, we are concerned about some of the complaints raised by the appellants. They stated that they have been on remand for 9 months without trial, that they have filed 4 applications for bail and only 2 have been concluded. They contend that no reasons have been given to explain why the other 2 applications have not been fixed or heard. Abantu abasinga ababadde mu kkooti ennamula y'abalamuzi ebalese bayongobedde. Tegeeza nti High Court webeesazeewo nti tekuwadde bail oba ogenda kusigala Mukomera ebbanga lyonna. Kyetulowooza nti kyanaku nnyo si lw'ababaka baffe bano bokka naye bannayuganda mwenna abali abatulaba. Nti kati kitegeeza nti ogenda mu High Court mujukire bulungi nnyo kkooti yabawa bail amagye ne gadamu ne gabawamba ne baleeta akasanga akalala. Kati kitegeeza nti ne bwe baba nga baapulayingidde bail omulundi ogwokusatu era baapulayinga kkooti ya High Court oba kkooti enkulu negaana okubawa hearing date emirundi 2. Bannamateeka b'ababaka bano okuli Samuel Muyizi ne Shamim Malende bagambye nti tebagenda kupondooka nga bakweyongerayo mu kkooti enkulu. So tulowooza ensala ya kkooti eyasazaamu bail, ensala ya kkooti eno zonna ensala ezo tulowooza zityobodde constitution y'eggwanga lino era tugenda kudda mu Constitutional Court okulaba nti ensonga eyo tugirambika bulungi. Ensalawo ya leero eringa egamba nti eddembe ly'okwemira mu constitution erituddeko oba erijjeewo mu ngeri emu oba endala. Kiba kitegeeza nti munnayuganda ogendanga kuba oli ku mmasa ya mulamuzi omu gye bakututte mu High Court. Ate mujjukira nti musango guno Honorable Ssegirinya Mohammade ne Honorable Ssewanyana twaddamu ne tubasabira bail mu maaso g'omulamuzi y'omu e Masaka ng'amaze okubamma n'agaana. Abalamuzi bonna ne badduka mu fayiro tere agala jiwulya nayo yennyini yajiwulya n'agamba sigenda kuddamu ate mugenda kuŋŋamba biki bye mutaŋŋamba luli. Mu ngeri y'emu ne kkooti eya International Crimes Division etuula Kololo mu Kampala egobye okusaba kw'ababaka Ssegirinya ne Ssewanyana kwe baali bateekayo nga baagala etunule mu ngeri gye baddamu okukwatibwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okubanga bano baali bayimbuddwa ku kakalu k'omulamuzi wa kkooti e Masaka Victoria Nakintu nga muno baasabiramu n'ekyokubaliyirira. Omulamuzi Elizabeth Jane Alviza aganya okukkiriziganya n'oludda lwa gavumenti olwategeeza ng'omusango bwe gwawaabwa mu bukyamu. Omulamuzi era mu nsala ye esomeddwa omumyuka w'omuwandiisi wa kkooti eno Pamela Lamono asoose n'akkiriziganya n'oludda olw'abasibe ekintu ekisoose okubawa essuubi. The applicants have fixed places of abode within the jurisdiction of this court and have never absconded bail since it was granted. 5. The applicants are presumed innocent until proven guilty, and their continued detention is a violation of the same right. Ensala ya kkooti ebadde etuuka wakati amasannyalaze ne gagenda ekitaataaganyiza kkooti okumala akaseera wabula oluvannyuma kkooti egenze mu maaso. Omulamuzi avumiridde embeera ey'okukwatanga abantu ababeera bakkiriziddwa okweyimirirwa n'embeera yennyini gye bakwatibwamu. Omulamuzi ono akkiriziganyiza ne bannamateeka b'abawawaabirwa bano nti engeri gye bakwatibwamu yali emenya amateeka. They never enjoyed their freedom. That as members of parliament, they have a duty to represent their constituencies in parliament, a duty that has not been performed, that they have been in detention for over 250 days.
kyokka omulamuzi aganye okusaba kw'ababaka okw'okubayimbula n'okuliyirirwa obukadde 3 ng'era omusango alagidde gutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja. Abawawaabirwa mu kkooti zombi tebaleeteddwa nga babadde ku nkola eya Zoom era nga babadde bakiikiriddwa bannamateeka baabwe okuli Lwakafuzi Ladislas Shamim Malende ne Ssekalima Kasim, ate oludda lwa gavumenti lubadde lukiikiriddwa Richard Biri Vumbuka. Ssewanyana ne munne gundi kati tebalina bayinza kuwa bujulizi kuba bali mu Mukomera. Kyovola nti abantu bawa bail etteeka ligamba nti omulamuzi ayina minzaani tennaba kubeera weighed, ayina just charge sheet ontannafuna bujulizi we noono abuweeyinge abuwulirize. Kyekiweesa abantu bail beetegeke naye onta agambye sinza nabbawa bujulizi kuba bagenda ku interferinga ne ba witnesses bebaliwa bukyanga tujja mu musango guno abavunaano ababaga nti batta abantu baabwe teri yali alinnye mu kkooti n'erwengo ne bwogendayo teriyo ne mu family navuga n'engendayo bagamba tibawulira nkwera tibakkiriza nti ababaka ba parliament be batta abantu baabwe era tuli wano bakyabatta n'olwekyo babaka bannange bannayuganda mubeere bagumu. Bannamateeka babawawaabirwa okubadde Shamim Malende ne Samuel Muyizzi Mulindwa wamu ne babaka bannaabwe balaze obutali bumativu ku bibaddewo. President Museveni kati ne kkooti ziringa ezigamba nti that crown mu byakola byonna mutuufu. Tulowooza nti nno amateeka okuva twafuna constitution ya 1995 gaali gatereezeddwa. Gagamba nti omuntu mu kawaayiro namba 28 na 23 omuntu alina eddembe eryeyimirirwa mu kkooti Akakalu ka kkooti. Ndowooza eddembe kkooti ziganye oditeeka mu nkola zisalawo nga bwe zirowooza mu ndowooza yaazo. Ndowooza kiri unfortunate naye mu musango we gwali mu kkooti era wano ogwa Sam Kahamba kuteesa tujjukira nti mwogo kkooti zakirengera mangu ne zigamba nti ery'eddembe lya buntu era bo ne babata. Tetumanyi lwaki kkooti yeeyambisa amateeka ng'esosola nti ensonga ezaaweebwa okulaba nti Sam Kahamba kuteesa n'abalala bateebwa nga basinziira mu tteeka lye twogerako. Ensonga ze zimu teziri mu kweyambisibwa. The Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana. Kyetugenda okukola kyangu gye tuli. Era tusuubira kyandibadde kyangu eri kkooti okulaba ensonga zino. Supreme Court yasalawo nti enkola zino ez'ekitujju ez'okulumbanga kkooti ne mukwata omuntu gwe bamaze okuwa bail. Supreme Court yakisalawo nti tekiri mu mateeka kimenya ddembe lya buntu. Simanyi kizibuwalira kkooti zino kuteeka nsala ya Supreme Court mu nkola. Naye ng'egye balemereddwa okusalawo okwetengerera tugenda mu Constitutional Court. Tusuubira Constitutional Court eyinza okubaamu akaniguusa akalowooza nti bagoberere amateeka. N'abeera ng'obuwaayiro obwogera ku personal liberty abutadde ebbali, obuwaayiro obwogera ku presumption of innocence n'abuteeka ebbali, ye n'agamba nti nze mu kutunula kwange engeri gye babakwatamu nga temukyalina emisango emirala temujja kufuluma. Ffenna ekyo tulaba nga kyabulabe kubanga tukimanyi bulungi nti omuntu asobola okuba nga aweereddwa bail ng'ababaka babiri bwe baaweerwa ne bamuyiiza ekisango ekirala amazima essaawa eyo naye ng'ekigendera baagala mukuumira munda ne baddamu ne bamukwata. Tugenda kuddamu twesisinkane twerabe. Kyovula bati okola balaga mu kamera batya temutokwata mu kamera mwabyesha batya kamera nga temuze kusala misango. N'olwekyo babaka bannange bannayuganda mubeere bagumu abalamuzi bagenda tusiba nze bannange munfunire akafaliso kange nfunewe munteeka nga bukyali kuba sigenda kuwagira Museveni lwa bya busiru bine bizemu mu kkooti ebitambula wano. Sigenda kuwagira Museveni mumuma abantu bail naye kati muli abalamuzi bataano mwenna mukunami. Okay, thank you, Honorable. Oluzungu. Where do I start from? What do you have to say about the decisions of court as a member of Parliament? This is unprecedented. We are enjoying it. Ababaka bano Ssegirinya ne Ssewanyana bavunaanibwa emisango 6 okuli okutta, okugezaako okutta, okuvujjirira ebikolwa eby'obutujju n'obutujju nga gino gyonna gyekuusa ku ttemu ery'ebijambiya eryaliwo mu bitundu by'e Masaka ne Lwengo. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.